kibaddewo ng'ekibijja kino kikulirwa Guy gwe bayita Mutasa Kafeero. Si Mutasa Kafeero oli omusuubuzi aina Mutasa Kafeero Plaza no. Ono Mutasa Kafeero muvubuka wa NRM nenge emirimu gyagikola muki agikola mu disguise nti wa opposition oyo. Sibayo muna oyo Mutasa Kafeero ono state agent ne banne banonga mu bulaba bano bonna ekigundi kye batandiseewo ekyo ki project kye batandiseewo kye bayita 90 days of revolution national platform tetukimanyiiko n'avuka nti tubamanyiiko. 1 nga bwe tabagamba nti tebamanyi ddi protest vote bwegenda kutandika erigenda tandika etya. Kati bano boka bakoze kye bayita counter attack mu Museveni tajja kulayira nga bakitedde mu state yennyini. Oyo mvubuka gwe bayita Mutasa Kafeero ne banne tetubamanyiiko bayaye ba state. Mujjukira nga tunaatera okugenda okulonda nga president agenda kowandiisa avuka bennyini bano batandikawo ki project ne batandikawo kibiina ky'ebyobufuzi nga bambala nga aba national platform obukofiira slogans buli kimu kyonna kati be bavubuka bano bemwalabye mu kifaananyi kino. Avubuka no bagamba bwati nti a political activist Mutasa Kafeero has launched what he terms as a 90 days of revolution aimed at stopping General Museveni from swearing in. While launching his mission, Mutasa Kafeero urged Uganda to join his fight that they can't end up Museveni's regime, which they say has imprisoned many Ugandans, with many freeing to the exile, like former President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli omu yeekwasa linnya Kyagulanyi Ssentamu naye nga si agenda yaabwe. Agenda yaabwe eri state funded okulaba nti babuzaabuza abantu n'okubateeka mu butego. So abaagala okumanya omwami ono kyekino kigundi kyabwe kye baataddewo. Kyekino ki project kyabwe kye baataddewo. Ekyo tetukimanyiiko. Abo basajja basali musale be bakitaddewo. Kati abaagala okumanya ki project kino kyekino wano wammanga njagala nkibazannyire mu kitegere bulungi nnyo. Eno yonna state project mugira bulungi nnyo. Kamalo baterako eddoboozi. Eno state project si ya national platform bano basajja basali musale nga bataddewo ekintu kyabwe ekirigetmalizinga Museveni n'okwagala okugamba ffe boera protest vote yawe situbamanyi era bayaye kyekino wano wammanga. Ennaku kyenga zitubadde pulezidenti eyeyita pulezidenti sina pulezidenti temumpaliya ola eyita pulezidenti nti teri kulayya ali kolola ali mukusebuleti nga juzi yali Masaka ali ludda n'abeera ne Masaka eri gye babba akalulu emisana ettuku banetwagala olunaku obudde bonna President Museveni alina okulayira. Olera asibye kololo. Olera asibye kololo. Mbwaye mu kujaguza ali mu kujaguza. Abantu bali mu buwanga. Bali mu dduka. Tugenda kujaguza. Eri mukulembeze yali amuyozayozezza nti wawangudde akaki. Ekiba kitegeeza n'abakulembeze bonna bakitegeera nti teyawangudde kaki katugenda kubanja akalulu kaffe. Okuva ddala waggulu mpaka wansi. Bannayuganda Kati njala tukwatemu katono mu statement y'ono omwami katono. Then mbawe point of reference abantu bano gye baatandikira. Njala soke tuwuliremu akantu kano. Wano wulira. Gambi teri kulayira. Ennaku kyenga tubadde pulezidenti eyeyita pulezidenti sina pulezidenti temumpaliya ola eyita pulezidenti. Bawadde ennaku kyenda Museveni tajja kulayira. Wabula mbwe yeyita president sina president temumpabya ojja otya ku kamera nga kyogenda okwogera toli sure nakyo. Bw'ogamba nti oli genuine lwaki toteekako face gwe mu national platform walabeko omuntu yenna akola video ng'agikolera mu kakookolo. Mu national platform walabeko omuntu yenna ng'akola video ng'agikolera mu kakookolo. Ffe face zaffe tuziwaayo ekiba ne kiba. Kati zezino project za Museveni ze yataddewo ne sali musale. Kati ngenda bazzaayo webback mbalage Mutasa Kafeero project ye bagitandika batya era batandise batya okujja n'ekintu kino kyenjagala wano mukole ki ngenda kujjamu eddoboozi no bataddemu ka audio oluyimba lw'amayinja n'essaagala ku luzanyo lwa copyright omanyinza amateeka nga goberera kati mutegere Mutasa Kafeero project ye eruwa eyo ne project nyingi kuba eveewo kati project yeeno ono ye team leader waabwe yoyo mukajjukirako akantu yeyo group
yeyo group eyo yeyo group yo yenyini yoyo yeyo group yenyini yeyo group mbala bulungi nnyo njibadiremu yeyo project nga bwe yimiridde babadde bakola ekintu ekyo yo project ya Salimu Saleze bateeka Mengo beyo benyini kati benjagadde obbaletera mutegere bulungi baani bemudiringa nabo Salimu Saleze project kye yalese mbutajja kulayira kati yoyo guy timulida wacho mutasa kafeero yoyo kati yo security alert esooka ku bantu abo mugitegedde bulungi nnyo katugenze ku security alert namba 2 security alert namba 2 ba comrade mwenda bana Uganda abali mu gwanga lya Canada manye saazi no mwebase ne kano mujja kasanga mu security alert Museveni agezeza nnyo okwagala okudifusinga diaspora nga tayagala demonstration tayagala mwogerako nga ensezi mwagezezzaako kikola naye Canada ebadde ekyamulemye nga mwatuuka n'okutikisa ambasada mulamba kati Museveni ayinayo ba agent be bangi mulimu ne ba celebrities bemumanyi abagenda e Canada mubamanyi kati bali mu kukuta mpola bagezaako creatingawo ekintu ekyefaananyiza yuna y'omu America nga temujjukira ne yuna y'omu America Museveni yagidifusinga kati yafuuka ya NRM kati mu Canada basindise ba state agent already n'abali abadde underground batandise okuliyetinga ekintu kyefaananyiriza yuna y'omu America nga bakikuliyetinga mu Canada oba state agent bali ku sente za state bakuliyetinga ekintu kino okutandika okuconfusinga okutandika okubega bannayuganda n'obajja ku bigendo ebyabaleeta ebyokulwanyisa Museveni n'okwekolera kati bannayuganda mwena bali mu Canada jala bategeeza ekyo ki programu kye batandise okuleeta mugenda kiraba nga ne bamuyita bakomrade batandise okiranga kubanga sente zaafulumye mu kino njagala bategeeza temugezi obanga okyayagala obulamu bwo nga toyagala kunywa katwa ofire Canada okuspying okujjako details no gy'obeera ekintu ekyo mukyewale eyo project egenda tandikawo Canada nkiddamu project egenda tandikawo Canada nga project eyo erimu abasajja ba NRM and these guys n'ababalinga baserebo baddukire Canada abagenda otandike baba wadde sente batandika okulanga ekintu ekyo kyefaananyiza yuna kye bagenda okuliyetingawo nenga omulimo gwakyo gwa diffusing national platform abakulembeze baayo abajiwagira okuspinga ku bannayuganda n'okufuna information bakwatako e Canada so mukitegere bulungi nnyo mwenna bali mu Canada kana katandika kajja basanga mayimwe base ne mujja kufuna information ng'obudde bukyali wone mwulize ekintu kibayita mu Simanya Association egatta bannayuganda bali Canada mugenda kukola ekintu kyefaananyirizaako yuna mutandika okutuuzanga enkuŋŋaana mufune resolution association simanyi bukoze bitya mumanye nti state project bagitandise sente zaafulumye n'abantu bembadde manyi bantu bammwe olwo bafunye edda sente promoting ekintu kino so omuntu yenna ali e Canada njagala kutegeeza be aware nti abantu abo bali mu kuteekateeka okutandika ekintu ekyo mujja kirabako era mwegendereze nnyo eyo state yeri mu kintu ekyo eyo nvuddeyo security alert number 3 eno njagala egende ku president Mr. President Kyagulanyi Ssentamu kulamusizza ku kansuferi oli bulungi newankubadde obulungi tibabubanga ate okyali mu mbirigo Mukama yebazibwe era tumutendereze yasobodde okusobozesa okuba nti otagulwa ku bigere naye yotaguludde ku bigere njala kutegeeza nti beera mwegendereza nnyo ne ttiimu z'abantu bosinkana kubanga Museveni musajja muyeekera ate mutemu 1 nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti already Museveni yaactivating dda ba agents be abamu baaliko abakozi mu gavumenti ye ne bagamba nti baawaŋŋanguka ne beefuula nti ate bankyukakyuka gye bali eyo mu mawanga agamu so ngenda kusaba obanga otambula ng'oyogera n'abantu ng'ocoordinatinga n'abantu kimanyeeko nti waliwo abantu already abali activated okunoonya n'okweteekako okumanya kikyozzaako ne kyogenda okukola so nga n'obuto batambula nabwo so Mr. President mu ntambula zonna z'obutambula making sure nti singa kiba kisoboka okole ebintu by'olina okukola nga bannayuganda basinga obungi tebakitegere nga tebakusinkanye naddala abo abeeyita nti bankyukakyuka naye nga baalikokko mu gavumenti ya Museveni
oba nabo boyinako ko information nti baali baalya nga ne struggle eno webeddeo eno yakalukano babadde tebali active mu struggle eno. Museveni yaba activating zedda nga bawadde sente okuba nti bakutrackinga. Yensonga lwaki nkugamba nti beera mwegendereza nnyo gy'otambulira na buli kimu kyonna ky'oli mu kukola, kubanga abantu abo baba activatinze okuba nga bakutambulirako babe nga baagala kutuusaako obuvune. So Mr. President, unawooli ngenda kusaba obeere straight on point, genda osinkana abantu boyina okusinkana naye nga bannayuganda basinga obungi sooka obalye ewa. Bannayuganda basinga obungi sooka okoleki, sooka obalye ewa. Ne mu nsonga eyo njala fumbikira ne security alert ezo nziveeko ntandike ne program entuufu eyandeese. Tutandise tutya. Alright. Katutandike bwe tuti. Ngenda kutegeeza bannayuganda mwenna bali mu Uganda. Mubeere beegendereza nnyo. Museveni atadde ssente buli wamu era project zitambula. Nga kino akikola okuba confusinga mu reverse psychology. Ekintu wakikola n'akyegaana okulozesa nti tekiriiwo. Kitya. Omukulembeze yatugambye nti we munaalabira akatambi kano nja kuba mmaze okuyitamu. That means nti omukulembeze yagenze okuta akatambi ako ng'olwedde amaze okukola ki? Okugenda. Mumpulidde. Omukulembeze yatugambye nti we munaalabira akatambi kano bannayuganda ne bacomrade nja kuba maze okukola ki? Nja kuba maze okuyitamu. Mumpulidde bulungi nnyo. Ye statement yabadde emala okutegeera nti president kiyakoze yakikoze akimanyi nti n'akatambi kano ayinza okuba yagenze okukata ng'eggwanga yali fuluma either ennaku bbiri emabega n'alyoka akata yena nga amaze okuyitamu. Kati olw'okuba nti NRM tesemba nakyo eddidde abasajja baye bonna bali ku mitimbagano abatalina kibali abaalemwa okutandika okukonfusinga bannayuganda nti Kyagulanyi yakoze eki? Yadduse buddusi, yagenze kusiikinga asayiramu. Nedda. Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu kategori esiikinga asayiramu. No. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze omulondo w'eggwanga Uganda. Tasobola kusiikinga asayiramu. N'ensi yonna esobola omubeeza mu nsi w'alina okubeera ng'ayagadde nga tafunye naki? Na refugee status. Robert Kyagulanyi Ssentamu saasayira musiika yagenze ku mirimu emitongole kubanga feke nyine twasaba ntugamba nti bwe tuba twetaaga okuggyako Nyandwe nga Nyandwe akwata mineral zaffe n'aziwa Abazungu okulemera mu buyinza, naffe bannayuganda bannannyini bintu bino tusobola obbiwaayo ne tubiwa Abazungu mu bungi baagala ne batugirako Museveni tufuna emirembe. Katosobola kugamba nti ogenda kukola agreement ng'ogenda zikolera ku Zoom oba ng'ogenda zikolera ku ssimu oba ku conference. No, oyina okubeerayo mu buntu. Kati mu kubeerayo mu buntu oyina okumakinga sure nti ofuluma ogende osinkane abantu abo one on one mwogere ku nsonga ez'okukyusa obukulembeze n'eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Kitegeeza nti abadde alina okubeerayo physically nga bwe yabannyonnyodde asobole okwegeejinga n'okusanga abantu ab'enjawulo okwetola ensi yonna ayogere nabo ku nkola yonna esoboka okuggyako Nyandwe Sofeeri. So kati bano abantu ba NRM batategeera bo obwongo bwo balowooza nti Kyagulanyi yagenze kusiikinga asayiramu. No, yagenze ku mirimu emitongole gy'alina okubeerako ku lwa struggle ya Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo. So kati omuntu yenna agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze kusiikinga asayiramu, oyo mugambe nti yasomera bwereere. Ekyokubiri tumanyi nti abantu abamu ba state agents abakyasobola okuva gye basiikinga asayiramu ne bajja e Nairobi bo Kigali bafuna sente za Museveni baddayo. Temulaba wandika ku mitimbagano. Tukimanyi bulungi nnyo. Abamu bafuna ssente mu system ya Museveni nga bajja e Nairobi ne bafuna ssente ne baddayo, ne bajja e Kigali bafuna ssente ne baddayo. Kati si ekiraasi ya Kyagulanyi Ssentamu. Ono ayagala nkyukakyuka. So yabadde alina okubeerayo physically okengejinga mu nsonga ezo okubeera bulungi. Abasinga obungi yakoze version 2, ey'Oluzungu n'ey'Oluganda. Kati njagala mbazannyire ey'Oluganda. Mugitegeere bulungi nnyo, then tulyoke tugende ku video nga bwe kirina okubeera. Manyi mwakalabye edda ne wano ngenda kunnyonnyola otegere bulungi nnyo. Oba nkateeke mabega wano simanyi. Kankateeke wano kale.
bannayuganda bannange mwenna eno video omunagirabira nja kuba maze okuyitamu ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okununula eggwanga lyaffe Uganda era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle y'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaada ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya amannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga malako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Neebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde, olwa sappooti gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono ky'asobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa nti era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba kyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za ssente z'omuwa omusolo okunnoonya nze omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo mwe mubadde mu nkuumi nga bwe mwabakuuma lwakubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu, banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bawonalebo n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo. Bastopinze emmotoka emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasaabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Pakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu. Balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise. Balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba yo okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Ky'omukisa omulungi ebyo byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuzze tubagamba nti kamera kye kyokulwanyisa kyammwe. Mwalabye bano ba police officer abaali bankuuma mu campaign 9 mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu poliisi with disgrace oba olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega nakulemererwa kunsibira waka gye nadduka nga bannumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawinga naye bakulaga nti babakutte. So njagala okubagamba kino bannayuganda akalulu ka 2026 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yenna gwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi. Kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka kunaku 16 January nze nabatolokako mu Robert Dobb style naye era bayitawo ennaku ntono ne bakola olumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki?
bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe abewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne boonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe bwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje nsonga ki gye bawa tebakuwa nsonga kyokka buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks so eyo ensonga lwaki kineetagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu eyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa naye ne tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabe nga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bannayuganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu twagala ne gana mawanga agavugirira Museveni ssente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo ezo ssente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala gakati ng'eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda mu nnaku eziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual tubeera ku simu tubeera ku kamera tubeera ku video naye kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa okumukisa kuno okutegeeza abacomrades bonna bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja mu maaso tweteeketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi nokumakinga sure tumobilizinga bannaffe nga tuorganizinga tupushinga back dictator tunememuwa kaweweevu tumakinga sure tumugonza paka tunamujja mu ntebe njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimunyimirizawo gavumenti ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda so bwe tutuuka eyo abamuvugirira ate ne tumakinga sure tumutema entega tusobola okukola ekyamaanyi so ekyo kye twagala okukola ekyo kye tugenda okukola era abacomrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe mwabali America mwabali mu Africa tugenda batuukako nga siriiwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okumakinga sure tufightinze gavumenti eyo ku international front era nja kukomawo ewaka kuba siina musango bankole kye baagala okunkola regimu ya Museveni ng'ensi yonna yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president naye mu kaseera kano njagala obbasaba mwenna musigale nga muli gumite musigale nga muli bumu era mubeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bannayuganda people power our power people power. Alright. Bwe babaka omukulembeze bwe yatuwadde nga anaatera okufuluma eggwanga bw'omala okuwulira message ekigambo ku kigambo then nga tonnawulirayo muntu yenna ku TV za Museveni ng'akola critical analysis okunnyonnyola ebigwa by'omukulembeze byayogedde wabula bo omuzannyo gwabwe gwa kunaawoola byayogedde na kumulowoozesa bantu nti yadduse buddusi bannayuganda bw'oba ogenda kulumba omuntu gw'omaze okusoma era olina kumala mulumba jajja amaanyi Museveni amaanyi agajja mu bazungu si bannayuganda kuba bannayuganda baagaana omulonda abazungu bamulemezaawo kati omukulembeze abalumbye era wanaamala ekikola ajja kuba babuulira kati ndabyeko abaafuna biliyoni Z5 nga boogera abavubuka be kibatawanya tebayina mirimu gwe buuza omu ku omu okola mulimu ki tebajja kuwulya mirimu mbadde ndi awo nga ndaba BBS Telefina bawandiise ebintu by'ekisiru kati bannange okusookera ddala ekitongole ekyo ekya BBS Telefina kitongole kya musajja gwe bayita Chimba Freeman ne mukwano gwe Salonga Mulengejja Wasaanya bawandiise nti Robert Kyagulanyi Ssentamu adduse mu ggwanga agamba nti embeera emulemeredde mukulu Chimba Freeman mbadde ngamba nti gwe embeera gweremeredde Chimba Freeman nannyini TV mbadde ngamba nti gwe embeera gweremeredde ensi ebadde emanyi lwaki embeera ekulemeredde nze omanyi sirumba muntu nga tannakola nsobi
ekitongole kyo kino kyawandiise mu Robert Kyagulanyi Ssentamu adduse mu ggwanga agamba mu mbwere mulemeredde. Mu video omukulembeze gye yatuwadde mwawuliddemu ekigambo kyonna nga bagambye nti adduse mu ggwanga olw'embeera mulemeredde. Olw'okuba nti nannyini TV eno musajja muganda mannya ate nga mafiya wa gavumenti ye embeera gweremeredde so si Robert Kyagulanyi Ssentamu emulemeredde etya. Byonna byakola abikola nga ayagala gavumenti emuyambe ku bizibu by'alina. Omukulu Kimba Freeman y'omu ku basajja abaganda mannya abaaliko abaggaga kati nga mbaavu mponga byoya. Wetwogerera ssaawa zino amabanja gamuli mu bulago nga n'ennyumba ye gye mwalaba ku mutimbago gye bayita White House essaawa yonna ayinza okukwatamu engoye ze n'agireka n'adduka. Omwami ono abanjibwa amabanja agali mu buwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi. Era ne BBS eyo singa Ssaabasajja Kabaka asalawo nti kati essaawa zino eveewo kubanga tebasasulwa olwa mukwano gwe Mayiga nti yaliwo. Omukulu Subiru Paleria amubanja obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi. Equity Bank emubanja ssente empya n'enkadde. DFCU embanja ssente empya n'enkadde. N'omugagga Kalungi Bill Gates muganda wa Kirumira amubanja ssente empya n'enkadde. Byonna byonna byatuuka ku bizinensi ye Allah yamanyi. Amaduuka ago ag'omuntu tax park gonna gamugibwako. Era njalabagamba nti abantu abasukka mu 100 yababbako ensimbi zaabwe n'ababbako n'amaduuka gaabwe. Abantu bakola ki? Abantu bamunoonya. Ono omwami badde asolooza ensimbi eza property tax ezina okusolozebwa State Council ne Uganda Revenue Authority ne rent nga tazitwala mu government mu Revenue Authority okusasula ssente ezo. Kati ne KCCA saako ne Uganda Revenue Authority zimubanja ensimbi empya n'enkadde. Waliwo omwami gwe bayita Milton Muhwezi nyambanja obumbi bw'ensimbi. N'omwami gwe bayita Milton Muhwezi nyambanja emisi obumbi bw'ensimbi. Waliwo omwami gwe bayita Jorutos Tuswingwize nyamubanja obumbi bw'ensimbi. Waliwo omwami gwe bayita wa Lugayavu Wilberforce nyamubanja obumbi bw'ensimbi. Kati omwami ono tageza n'abagamba ne TV ye eri mu kuwandika bintu bino nti ayagala kufuna government sympathy nga bakozesa TV ye okuba nti ejolonga president yo bagijjeko ki bagijjeko emisolo n'okuba nti akoze eki amabanja gamuli mu bulago. Ono omwami alemereddde okusasula ssente empya n'enkadde wetwogerera essaawa zino era agenda kufuuka homeless. N'ennyumba gye mwali manje bayita White House gye yalaga ku mitimbagano ennene bagimuulirako obuwumbi bw'ensimbi. Era ennyumba eyo omugagga Bill Gates muganda wa Kirumira agenda gitwala lwakuba nti akyagiremeddemu. Bidco Company ekola butto ebanja Kimba Freeman obuwumbi bw'ensimbi buyitirivu kubanga Bidco yasapulainga nga Kimba Freeman butto n'ebikozesebwa mu maduuka ga mu supermarket ze. Omwami ono yagaana okusasula ssente za Bidco eziri mu buwumbi obutaano bw'ensimbi. Ne Bidco emunoonya asasule ssente zaayo. Ekitongole kiwoza omusolo mu ggwanga kimubanja obuwumbi 45 bw'ensimbi zaganya okusasula misolo. Kati yensonga lwaki ne bizinesi ezisinga obungi azikyusizza n'amannya ng'akimanyi nti revenue n'abamubanja bangi nnyo takyasobola kusasula kati ali mu dduka. Kati n'ebizimbe bye yazimba mu paaka empya ne tax mu paaka empya mu tax park nabyo byataalibwa Bill Gates muganda wa Kirumira bitwala byonna takyalina nsimbi. Kati yoyo mwami gwe mugamba mugagamo Kampala nannyini BBS Telefine ne munne Mayiga nako ka TV essaazi no singa basobola okukazza essaazi no revenue esobola okujja n'ekatwala nga tekanali n'ekikumi. Kati yo omwana ogumugamba nti yawandiise mbu Kyagulanyi adduse mu ggwanga obwo embeera mulemeredde. Embeera eremeredde Kimba Freeman ye kennyini. Era kyova olaba essaazi no wetwogerera yaggusi ng'ayagala kufuna ssente annyukire mu taata wa Zaake Butebi Francis nga attukiza emisango egy'omusajja simanyi ey'obutu w'amagye emisango gimulako mu kooti mbu akozesa omusajja ono addemu kunyonyogera taata Zaake mbamutwale mu kooti baggyeyo ssente omusajja ono alyoka afuna essente zigenda omuzza mu bantu. Kimba Freeman waliko omugagga
sente oba mayembe gegazirya oba sente wazitwala mu bakazi wa kikyonna ne ka TV ke sana bagenda kaggala kati boko mugala funa public sympathy ensonga lwaki okozesa ka TV ko okulumba Kyagulanyi Center noli kyaliwo mayiga kati njagala ensi etegeere nti TV okulwana Kyagulanyi emulwana kubanga ebangibwa emisolo abakozi abasinga obungi si basasule bonna abakozi abasinga obungi badduseeko ku nsimbi ezikubanjibwa empya n'enkadde kati banne temutegana kulekana abasajja bali ku pressure alinga agikulira gotita programs director oyo mvubuka naloyisogo yaweerera mwamula bulungi oyo naye ali awo mpawe kaaga alinga maziga akulutimba azonga dde bona tebalina kiddako yensonga lwaki abasajja abo tebaagalira ddala Kyagulanyi kati awo tuvudde osaagala bbalwako mutegedde bulungi Kiba Freeman n'amaka ge mwana bagalige White House omugagga Bill Gates muganda wa Kirumira agatwala akyagalemedde mubulemezi nenga banyondo bonajja mugenda mula mawulire nga akuttemu kasaweke agafuluma mwinza nomulabako eri mu kiwunya enankulabye nawe mitiyana mu mulindo oyo mwami Bill Gates sacha na dine 10 tabalya sente bakogwa atisa ajja kutuka afuna afuke homeless kati yesu lwaki akosa BBS atandika okuvuma president bamugireko omusolo ajja kuba bulungi kale otufuddewo katudde kwene ensonga wotwogerera olwaleero Mr. President manya akatambi kano jja kalaba bagamba atega ogumotaliira mu nkola ey'ekiyeekera ne mu nkola eya advanced psychology bw'ogatta ebintu bino weetegereza nnyo ensonga nabagamba olina ofuuka ow'endali ensonga zino ng'ozirengeremu angoozinga nnya 1 President watadde video n'ogamba nti successful ofulumya eggwanga eryo ogenze kunywa emitongole kati Nyandi Yosoferi tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa kale ekyenseete muzizire ensanga bisibe mwana wattu alina ebizibu wetwogerera essaawa zino kati ye mbola okuba muyeekera kati ate adiployinze nnyo n'okusinga weyabadde adiployinze nga tonnafulumya katambi tibahabulwa adiployinze nnyo n'okusinga nga wadde tonnata katambi lwaki adiployinze 1 akimanyi nti oyinza okuba watadde video n'omugamba nti wafulumye naye nga mwoli ne balobera ebweru ng'ate oli munda n'obawunzika kati badiployinze times 3 okuva olwafulumiza akatambi kati zino embaata zane teziri ku social media za NRM zo bwe baziwadde script zijje zigamba abantu mbwe Kyagulanyi adduse struggle yagisuddewo tannakuga nti yasuddewo struggle no ate struggle ya national platform si ya NRM mwaba NRM pain mujijjawa mbadde nga temwandibadde happy nti omusajja kale afulumya agenze kukolabira mwandibadde muli happy naye ate mmwe musinga okulumwa kiki abayenze embuuza mwandibadde nnyo happy nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumya eggwanga alibalekedde naye ate mulina pain y'amaanyi nnyo okulaba ate Kyagulanyi afulumye kiki kye mwagala ekituufu kati Mr. President njera kutegeeza omusajja deployinze times 3 wadde tonafulumya katambi era ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire tebakulya ssente ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire ulira bulungi nnyo buli mbaata yaneti omanye embaata zirina ekizibu kimu embaata enkulu bwekulembera mu biseera by'enkuba n'ebyana byonna bigoberera era enkulu bwegwa mu mazzi n'ebyana byonna bigenda kugwa mu mazzi kati naba NRM bwe batyo bali badandise okutokomoka omugambo ffe tubalaba kati njala kubuuza bw'abanga ddere drinking general alina amagye alina bulletproof atambule mu amadikka bamujja mu Buganda n'omutwale Fort Portal mukweka kati eno wiiki yakusatu ate Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina desasi wadde ekintu kyonna ekimukuuma ng'abadde mu ggwanga okumala emyezi 2 ne wiiki emu nga ababuze
nga yekwese kati lwaki gwe ate agamba nti olina obuyinza era bakulonda okwata omwana n'omubuuza wiiki 3 nga lye Fort Portal akuumibwa brigade 2 emu emirundi 3 ne 3 emirundi 3 kati njira kubuuza wa NRM bwabanga mutaani wa Museveni bamukuumidde Fort Portal for third week nga atambula mu armored vehicles akuumibwa brigade 3 Robert Kyagulanyi Center atalina wadde ekisusonkole ky'essasi nga bamunoonyeza emyezi 2 ne wiiki emu n'abula mwogera ki kati kandu banvire ku ntono ekituufu kiri nti opposition okwetunda Wanyanda Yosoferi yonna babadde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Center bagenda mutta kino mukijje ku nze. They were given assurance Robert Kyagulanyi Center come what made before Museveni swear him is going to be assassinated by all means. Then bajoining NRM nga tewali muntu yenna ma opposition agenda kuddamu kutawaanya government yabafuge kalamba. Bonna babadde bakimanyi bulungi nnyo abayita ba fake opposition bonna. Nga nemmengo yennyini ekulembera Ssaalongo Mulenge gyawasanya Kalu Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda ayina information Robert Kyagulanyi Center agenda kuttibwa. Nga kino najja nkibagamba okuva omwaka oguwedde nga n'okulonda tekunnabeerawo baali tebamusuubira nti agenda kusukka ogw'omukaaga nga either mufu oba ali mukomera. Bonna bampuuga bakina Abedi Bwanika bakina baani bonna badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Center agenda kuttibwa. Ekyo badde bakimanyi. Yensonga lwaki badde bayingidde NRM bonna. Bw'otunulira public statement zibadde bakola babadde boogera nga beesaasaanya era nga boogera nga momenti bona yogera mutu mukyamuliko temukimanyi ffe tubimanyi bulungi mujja kulaba boogera nga tebafaayo kubanga badde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Center agenda kukola agenda kuttibwa. Kati essaazi tubali mu kiyongobero Robert Kyagulanyi Center yafulumye nga tafudde. Kitegeeza tebalina mulimu. Kitegeeza tebalina mulimu kino kiddamu. Teri opposition yadiringana Museveni atakimanyi Robert Kyagulanyi Center agenda kuttibwa. Babadde bakimanyi. Kyovola tebabadde onomubadde bavegondo okoneminga roadblocks. Okoneminga okulumba amakaage. Okulumba mukyala we. Nebyava mu kulonda. Kubanga badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Center alina okufa before omwezi ogwokutaano. Nga nemmengo yennyini ekulembera Mayiga ekimanyi nti Kyagulanyi tasukka mu mwezi gwakuna oba mu gwakutaano. Kyokka n'ennyandu yakyusa n'ajjawo abasirikale bonna bayindiginansi abadde ku makubo n'aleeta ba M23 n'abadeployinga ku buli kkubo nga balina order shoot to kill. Video jennakola olwalwa Sunday nagikola lwakusatu ne mbagamba nti yatoze order shoot to kill omulambo bagujjawo bagudizolovinge oba bagende baguziike nga ye n'abassa Kyagulanyi bamanyi waalina okubeera nga bwe yakikola ku Beni Kiwanuka. Oyagala kuŋŋa nti Robert Kyagulanyi Center abadde talina information ekwatagana ku kintu ekyo. Yagambye neebaza bannaddiini, neebaza bannayuganda abankuumye ne bampa amazzi ne bampa engoye, neebaza bannamagye omuli abapoliisi n'abajaasi abankuumye badde bampa information n'okukola ki buli kimu kyonna. Kati gwe olabayo embuzi egyegamba mbu simanyi kubanga badde bakimanyi era zibadde zirinze kubika ezo TV za mwende radio zibadde zirinze kubika nga ne ba promoter ba NRM n'abasa bagenda mu badde bakimanyi Kyagulanyi bagenda mutta. Ekyo kijje kunze ba promoter ba NRM bonna badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Center bagenda mutta. Ba YouTube bonna badde bakimanyi Robert Kyagulanyi genda otunde podcast yawo bonna bali billion 5 engeri badde boogeramu. Genda okole forensics mu body language yawe facial expression engeri badde boogera ebigambo byonna babadde bakimanyi nti essaawa yonna bagenda kubika ate they were less concerned about his death. Genda otunuulire ba YouTubers bonna kyova olaba nti ku social media badde bataddeko entalo after ntalo nga ziri state funded stunts nga nebakuwa president eri kintu kigenda kukola mawulire.
okitegedde bulungi nnyo kino kyonna nga ne TV zonna zimanyi bulungi nnyo nti omusajja bamukwatako bagenda mutta kubanga information yamaze okukola ki okubeera mu state nga bagirina kati bwe yafulumye bakyusa narrative kati ye president yakikoze n'akiteeka waawo kati okuva president yatadde video ate badeployinze 3 times okusinga ate lubadde nga tanata video kitegeeza nti bali mu panic bagamba ba YouTube ba Museveni TV za Uganda zigende zidde ku mukungudo zikebere kyekiriyo ku buli border kati wano wali okola okombe sowane mazo bagamba temba mali yako biseera olw'ensonga Museveni kenyini atambula mu armored vehicles bamukuuma na bibinja kati mubaveeka abo kati kiki ekiriwo essaawa zino ekiri mu nkambi z'amagye kitokota sekisaanikire ekiri mu nkambi z'amagye kitokota sekisaanikire oluvannyuma lwa pulezidenti okutaa akatambi ne before okutaa akatambi Museveni nabagamba nti abadde akimanyi ng'alina intelligence nti abakuuma pulezidenti bali mu gavumenti ye yennyini nabagamba nti badde bamanyi tatambula mu mmotoka z'abagenerals oba ez'abajamanene eza H4DF oba 01 eza State House ekyo bwe nakimugamba pulezidenti ne yeebereramu kati bakimanyi nti abadde bayamba president bali mu government kati ulire kiri mu magye oluvannyuma lwa Nyando kitegera nti Kyagulanyi yagambye nti afulumye kino kye yakoze ba OC ne ba CO mu magye babagambye bawandike statement Kyagulanyi yafulumye ate eggwanga naye jajja kiboko ya ukyafe na nyoka kiboko enyoka mu barracks mabusu galinga mabusu kiboko enyoka mu barracks amabusu galinga mabusu ge makomera g'abasirikale bakuteeka mu kabanziro kusibira mu toying ewunya bakuteeka mu emboka enyoka mu barracks ba OC ne ba CO mu barracks zenga bagaba collect statement transfer zilinga transfer demotion zilinga demotion mu magye ompulya bulungi nnyo kati okutya kweyongedde kutya wetwogerere essaawa zino ntegeezeddwako nti abaana abamu SFC baagala kukita abaana abamu SFC baagala kukita naye Nyando instructinze abakolera ekiwayi kya SFC obutakkiriza mwana yenna n'abo abali bataddemu okusaba kwabanga baagala fuluma magye obutagafuluma na instructinga abakulu mu UPDF buli eyali asabye okuwummula amagye kulanka yonna application bagisazeemu kubanga bano bonna abasinga obungi badde bagenda kubata mu Gw'omunaana bafuluma amagye Nyando bagambye teba n'omu afuluma amagye mu Gw'omunaana application zonna muzisaze mu immediate effect era buli yateekamu application atandika okutunuulirwa n'eriiso ejjogi entambula ye ayogera naani bakola biki kati already wetwogerera essaawa zino abaana bamaze okutegeera nti Nyando ya instructings tebaddamu kukkiriza application yaabwe buli mwana olwakitegeera atiddemu okusaba kwe n'abamu mu ranks ez'enjawulo buli afunamu ka weekendi n'abanga agenze okugula ebintu ku dduuka buli afunamu ka weekendi oba agenze okugula bintu ku dduuka oba agenze kufuna kusinkana musawo oba kubwako kintu kyonna kyakola buli bire baga nti kakukola tondeka nyuma gomanye kiri mu UPDF gwe omanye kiri mu UPDF one bakitegeddeko nti Museveni akimanyi bulungi nnyo nti amagye gamukooye akaluya bakabbe yabasuubiza okubongeza omusala teyagubongeza eyabasuubiza okubongera omusala akakadde ate gubabonyaabonya abatwala ku mission babattirayo kati ekyasinza obbatisa mukimanyi ekyasinza obbatisa mukimanyi
Kanchi banyonyera wano mukitegeere. Okumanya Museveni musajja mutemu nnyo. Okumanya Museveni musajja mutemu nnyo. Buli mwana ayingira mu magye alina kitaawe ne nnyina era alina ensibuko. Ne waba afudde omulabo balina guzza waabwe. Olw'okuba nti yagala kusanyawo ba indigenous ata awuninga emirambo gyabwe ya proposing a funeral home eya Land Forces headquarter at Inibombo. Ya commission is a proposal funeral home at Land Forces Inibombo. Kitegeeza nti yataddewo Gitwitanga funeral home at the same time egina kufukanga cemetery y'amagye nga bwofa tebakuzza wamwe bakuzika yobozisi. Kitegeeza nti ye ne baba tutabajasi 10 ne bakubirayo family tedda mukula ku majasa abo yamanya bwa bakola nazika unagenda yino ogira bulungi eyo proposed ndoza mujajira babulungi wale mbega wale mbega mujajira bulungi ndoza abaga mujajira bulungi mujira bulungi nyo. Aha, proposed funeral home at Land Forces quarters in Bombo eyo kata bajasi bakitegedde ne bagamba mumutwagaliza kufa temutwagaliza kuba na mirembe kale uli abo yabagambye. The Uganda Post Defense Forces UPDF on Thursday held a groundbreaking ceremony for the funeral home at Land Forces headquarters in Bombo. The facility will be the first of its kind in Uganda and the second in East Africa. The ceremony was officiated by the Deputy Commander of Land Forces, Major General Joseph Semwanga, who represented the Command of Land Forces. In his remarks, General Semwanga acknowledged the efforts of UPDF representative in the 11th Parliament of securing funds to support the construction of the facility. Kati ne bategeera zino embwa zaagala tufenga n'emirambo bagiwambe batandika otuzikanga ebiyenje ekibayita ethnic cleansing mu forces. Ethnic cleansing in forces abadolera amazo kati abayaye badduka nkugambe bana basajja bali mu kintu kye batategeeranga nako n'olunaku n'olumu. Abasajja amagye gali mu kudduka era kyova president yebazanya aba UPDF kubanga akimanyi singa sibbo singa mufu. Kati ba top commanders bonna mu military barracks kiboka enyooka bonna abadde ku border wiki ewedde zonna border zingana okufunye eggwanga abasinga obungi bali mabosu. Emboka transfer ziringa transfer, demotions ziringa demotions. Demotion kwa kujja kudalo badde ko bakoza wansi, transfer kwa kujja mu kitundu ekimu kuteeka mu kitundu ekira by force. Oloko bade Museveni yakoze eki, de Museveni yategedde nti abakoze eki, abaana bamuvuddemu, bye badde bakuumira Kyagulanyi Center mu n'abantu abana Uganda. Kati ndoza mutegedde bulungi nnyo. Ku nsonga bamala okutegeera ensonga eyo, kati saagala musiru n'omu aveeri nti agenda kunnyonnyola lwaki Kyagulanyi yafulumye oba lwaki yagenza okukola ekiddako. Njala bategeeza ekigambo kimu, abasajja bali mu panic. Kati bakajjajjaata babe basindikano ku social media mubaleke kuba gwe mulimu ogubasasuza. Tebakyalina mirimu naye nga nabo bakimanyi nti embeera esusse okuba omulamuzi. Kati ndi wano otegeeza bannayuganda mwenna, more especially the indigenous in UPDF, wherever you are. It's high time to join the struggle. During the Botha's regime and during Amenen's regime, it is Museveni and his colleagues who used to get intelligence and to help Museveni to overthrow the previous governments. So it's high time to wake up because we are dealing with the foreigners. Museveni is a foreigner, Janet is a foreigner, Salim Saleh is a foreigner, Muhoozi also is a foreigner. These people as speak right now, they know that we exposed their occupation mission under the 250 Master Program. Their mission is to cleanse out all the indigenous serving EPD officers on all levels so that they can deploy their randees. Remember, they even have M23 rebels who are now based in Uganda after killing people in Congo. You know it right that
After the UN report in South Sudan, Museveni knew that everything which is taking place right now in East Africa is out of his hands. Now he's trying his level best to cleanse out all the serving indigenous UPDF officers so that he can replace you with Rwandese soldiers, and some of those ones are M23 rebels who are now basing in Uganda. So I call upon all UPDF serving officers, please join the struggle before it's too late. If you don't so, you are going to be killed like with the civilian, the indigenous. So be aware about this. Because now the man is busy splashing money to individuals, most especially the fake opposition in Uganda. The concluded elections, it is evident that Robert Kyagulanyi Ssentamu won the elections with 71%. Museveni himself got 27%. You know that. Even right now, we are asking the EC boss to produce the evidence that his boss won the election. He doesn't have the evidence. Because he's using the gun to take over power and to intimidate Ugandans. That's why now he's in power right now. But he's in fear. That's why he even kept away his son from the public up to Fort Portal. Because he knows that in Kampala, in Uganda, there are so many groups and individuals looking for his son Muhoozi Kainerugaba. So I'm calling upon the indigenous serving officers in UPDF, SFC, prison, police to act with immediate effect. It is your country. Museveni is more dangerous than Idi Amin Dada. Museveni is more dangerous than the late Milton Obote and other previous leaders. Because he used to come afraid that he's a well-democratic elected leader, but unfortunately, he is not. He's not. First and foremost, he's not a Ugandan. He doesn't like the country. That's why he spends a lot of billions of money splashing to people, because he doesn't want people to come out to speak. When you come out to speak the truth, you become a problem to Museveni. When you talk about the politics, you become a problem to Museveni. When you come to talk about the problems which face Ugandans, you become a problem. That's why he gives money to individuals who are not even talking about the problems which Uganda is facing. So, you train to serve Uganda and to protect Uganda, not to serve Museveni as an individual and as a family. It's high time to act. Whoever near his son Muhoozi Kainerugaba, please act with immediate effect. You will become a hero. Your family will be cared of, because for us we are willing to work in hand with all indigenous serving UPD officers. At this stage around, the reason as why Museveni is looking for Kyagulanyi Ssentamu, because Museveni thought that he had already used all whatever he had in his coffers to control opposition until Robert Kyagulanyi Ssentamu comes in to challenge him. You have witnessed that all the fake opposition, now they are working with Museveni. At one time, they thought that everyone can become a president in his family, whereby he knows that Muhoozi, the public doesn't want Muhoozi, even the forces doesn't want Muhoozi. So he tried his level best to stage his daughter, Natasha, to the public so that he can get public attention. Whatever you see, they're jazzing with the Jaja, Natasha is organizing those functions. Those functions are well staged. They are presenting in Natasha in the DCIs because Muhoozi is not loved by the public. Even the forces, they don't like what? They don't like Muhoozi. Now Museveni can understand Museveni now is staging his daughter, Natasha, publicly. But I don't think that everyone knows that. But I'm here to tell you that Muhoozi is out of the picking order. Now he's trying to stage or to produce or to show you that even Natasha can become a president of Uganda. That's why she was given mandate to organize those TikTok live shows that they are jazzing with the Jaja. But unfortunately, Museveni is presenting his daughter to the public. If you don't know, that's the trick. So, mwenaba kola maje mbategezeza. Echo program cha jazz with the Jaja. Museveni asindika chifana ngeri abantu nga baguza muwala we mbadde mukitegeera. Emyaka ana Museveni abadde tateeka muwale kulirana abantu ba bulijjo. Lwaki amuteekawo kati? Mbabuuza emyaka ana Museveni abadde takkiriza baana be okulirana kye bayita abantu ba bulijjo. Ngera
abakuuma nnyo mu kifaananyi ekyo basigaleyo kati lwaki mumaze okuba mukozi mumugisiza mwakuba lwabwogo ye mwakuba lwabwogo mwakuba omusezi olw'okutunda ebiwoowolo essaawa zino ali mu Washington DC essaawa zino lwabwogo ali mu Washington DC agezaako nnyo okweteekawo ng'akajonjo bannange nze nsobola mumpa obuyinza buli kimu kikwasaganya lwabwogo you are in USA right now. You are trying to lob for yourself that you can become a president of Uganda. Leadership is not bought. Leadership is worked for. And you get acceptance from the people who are going to lead. No one loves you in Uganda. Don't set yourself that you can become a president of Uganda, because it is on record. You don't have ancestral history in Uganda. You, like your father-in-law Museveni and the rest of Museveni's family, you don't have history in Uganda. So Rabog, whenever you are in Washington, D.C., get to know that we know. You don't have any background in Uganda. Any leader in Uganda is supposed to be elected by Ugandans and supposed to be loved by Uganda, but nobody loves you. Don't try yourself. You're a billionaire, you have guns, you have each and everything which you need, but you are not going to lead us. And we are tired of Museveni's family. You would have been the first person to tell your father-in-law that we should leave power, because 40 years earning billions of money, unaccountable for money, for you and your family, becoming rich in Uganda, but more Ugandans are becoming poor. Others are being forced to leave their country by force due to the overstaying power of your family. Please, temusiroza bana Uganda mukitegedde ekintu ekyo. Kati utuvuddewo. Kati ensonga lwaki Museveni ayagala Kyagulanyi nga mufu. Ngezezaako kinyonyola mu linnyanyimbo olutonotono. Ensonga yeeno. Museveni atuuse ekiseera ng'amaze oggula opposition yonna. Ng'amaze oggula obwakabaka bwonna. Ng'amaze oggula eddiini zonna ng'oggyeko Obukatuliki. Ng'amaze oggula eddiini zokka ng'oggyeko Obukatuliki. Ng'amaze oggula bannamawulire bonna, TV, radio, bannabyabufuzi bonna ng'abaguze. N'omuntu gwe mbadde sisuubira nti asobola okusinkana Museveni yamaze final n'amusinkana. Naye nga mmanyi ekyamusinkanyiza yabadde Winyiddolo ng'ayagala ono omuntu afune ku ssente. Mwenna abantu abali mu Northern Uganda, finally omusajja ono yasinkanye Museveni ng'ate Museveni yagana n'omusayiningira ku mirimu gy'ensi yonna. Kamubalage wano mulyoke mutye Museveni musajja mulogo. Ambassador Oraro Otuno finally yameetinze Museveni. Kitegeeza nti amambo kabagamaze mutega China resistance. Omulaba oyo mu ku bantu ababadde tebaagala Museveni, but finally Winyiddolo yamutonzeeyo. Oyo Ambassador Oraro Otuno finally yasinkanye Kizepa via Winyiddolo, the retired Chief Justice. Baba tebakolaga Museveni emyaka gyonna, naye finally yamusinka. Kirabika amubalira mulimu. Ndowooza okulaba yamusinkanye. Kitegeeza nti amambuka go. Already Museveni agamba nti akubuza iki? Kino ekintu kyatiisizza abantu. Eno information before ne mujabira ku TV wonna. Nsi mpirira wano. Oyo baba tebakolaga na Museveni. Babadde tebakolaga na Museveni. Ne yamaze final n'amusinkana. Katase of Winyiddolo. Kitegeeza nti amambuka officially Museveni agamba zoggagula. Ogalaba kitegeeza takyalina kintu kyonna kimutiisa mambuka. Nti abandi badde bamutiisa bonna ono amaze okukola ki? Oba compromisinga. Kale abadde atuuse ekiseera ng'ali comfortable. Okubeera comfortable nga kimiti opposition yonna agigula. Nga ajja kukwata bukwasi pesa gati no liba ligenda lino lisigale no tulivota. Kati abadde atuuse ekiseera nga manti kati omuntu yenna asobola okufuuka president mu family ye. Kyovula abadde asetingani
settinga Natasha Momoza busime jazi wijaja sime bikibi e program badde setting nga baletera muki muwalawe kati Kyagulanyi bwabanga asigaddewo project ya Museveni genda maaso ndi musanyufu lwakubanda okutikka ebinnyo ndi musanyufu lwakubanda okutikka ebinnyo ndi mutowolo kufu lwakuba nina omutwe gwaguli overloaded okubanga president yafulumya akasaako agenda akola byayina okukola bwe temumanyi badde nsula nga nkulu nva ku simu saa 67 nga akeera ku simu nga nnonya kiki kugulira yonna musajja keesezza kubanga nze nfuna intelligence nga mwana wa musajja akyali mulamu ovanga kuba nti bafamily members bo Museveni bonna yabazingako n'abawa ssente nga balina okuwa intel wajoli bakunyige ovanga kuba nabyabufuzi babadde otambulira bonna nga Museveni yabawa ssente okitegeera bulungi nnyo ova ku mikwano gyo Museveni nga yagiwa ssente okitegeera ova ku bayimbi wayimbanga nabonna nga Museveni yabawa ssente ovanga ku TV nga zikwogerako kifuba singa si kyo kyalaba tezikwogerako ovanga ku mawulire nga tekosobola kwogerako kalungi kubanga baziwa ssente okitegeera kati yensonga lwaki omusajja buli kiwadama nti akiseetinze ne okuva okwa Kyagulanyi ddimu kutya eri Museveni era kirooto kya ntiisa eri Museveni era kyovula president Mugambi wonna woli making sure basekiganda abamu tobasinkana bannakinyankola abamu tobasinkana ne basekinyankole Mr. President bannakinyankole ne basekinyankole abamu tobasinkana abaali babaddeko mu gavumenti ya Nyandwe abantu abasinga obungi bali compromised mu diaspora ekyo nkigamba ebintu gwe kenyini wabitugamba mbowo yagala kuyimira ku mazima kitegere kyosobola okusigala obwomu ku mazima kati wabiyimba bituuseewo tubadde tubiraba abantu bakuliddemu ssente bakufudde olusuku nga n'okufaako babadde bakulindirira nga mbaga nga ne ssente bazirina okitegedde bulungi nnyo kati n'olala otumu baamututte Museveni finally amaze n'akola ki n'amufuna ekivundwa nti nze ndi musanyufu nnyo muve ku bali abatalina mirimu kubanga emirimu gyabwe kulaba nga Kyagulanyi mufu kyekigendera kyabwe ate n'ekirala njagala tusooke tuyiga ekintu kino nabagamba mba mukyuzinga entalo lwana naani ani goddamu nagamba omuntu gw'osinga omutwe toyomba naye omuntu gw'osinga endabika tolwana naye omuntu gw'osinga okutegeera tolwana naye omuntu gw'osinga embeera ze eza bulijjo nga weebeezawo toyomba naye omuntu atakuliisa atakunywesa atakupangirisiza lwaki oyomba naye bonna bali mu kulwana Kyagulanyi tebasobola kwenkana Kyagulanyi ne wabakati nga afulumye tebasobola who are they on Robert Kyagulanyi sentamu lwaki mbawo obudde mbabulidde BBS telephone na nyiniyo n'ennyumba bagenda gimugjamu muganda akirumira agitwale White House kati afuse mwavu mponga byoya naye alina okunyigira Kyagulanyi kubanga aloza yamufudde omwavu abayimbi omusajja abagamba ati mulina kulwanira corporate ne baganda okuwulya batuuse mu parliament antamonge bagenzi bya corporate sibitegeera ne balisaza mbagenda kwekalakaasa mukabawo minister gwe kenyini oli president advisor ati bage corporate bagitegeera ate mugenda mwekalakaasa omusajja yabagamba nti buli kimu mujja kiro zaako buli Kyagulanyi kyeyogera bannayuganda mugenda kiraba yagamba abayimbi mujje tuwegatte tujjeko gavumenti tukole ensonga zino kubanga ndi muyimbi munnammwe bagenda babo handouts bali batwala ekinene nga tebategeera bwe batuuse okudebatinga gugundi kuki ku corporate bagenza okizula nga corporate bakwata bizinensi zaabwe be bannanyini mabaala be bannanyini restaurant olya bulungi be bannanyini lodge
bebananyi resorts, bebananyi nizo hotelu, bebananyi ni disco, katinga bebananyi radios, bebananyi ni TV, katinga tebasobola kubasasula sente olw'ennyimba zammwe ze bazannyiramu. Babage muna bazi promoting kitegeeza corporate bajja jibawa nenga yakibagamba kati mugenda mwekalakasa ku ki nenga yabagamba dda atone babakola ko profile kati bayina profile za mwezo na so njagadde bagamba kigambo ekyo nti buli kyagula nkyeyogera ko mugenda kiraba ate nabagamba agenda kitukkiriza mujja kitegera kati katudde kole Bomba deputy the waiters. 1. Ndi. Museveni abadde ali comfortable nnyo ng'amanyi agenda kutta Kyagulanyi. Then buli kimu akisetulingira awo akole byayagala. Kati omusajja yafulumye. Kitegeeza panic emweyongeddeko. Ate nnyongera obbajjukiza. Maduro wa Venezuela yali tamaze kulayira nga tabbye kalulu. Nona asobola okukola ekintu kyekimu mu kaseera mpawe kaaga ne bakola ki ne bamulyawo okumulyawo kukusinyiza kuki kukulemerako kwammwe muleme kubuzibwa kuteekwa mu bibuuzi bya kisiru mubeerawo nga mukimanyi nti essaawa yonna muddaka tewali kitandika na kitakoma buli ekireekaana kimala ne kikka ekyatta Goliaasi lyali jjinja teyali mundu teyali laddu badikiteeta bafiira mu kaseera akatono ennyo ate bafiire wantu waali mekkera okubuuka watono nnyo kati saagala mu stressing n'abantu bali ku social media bemumanyi nti oyo state agent statement gyakola mugireke kubanga kiba musasula okukola tuconcentrate ku kintu kimu kya protectinga kibiina na mukulembeze na kulaba nti buli kimu kigenda maaso tukikola mukitegedde bulungi nnyo olutalo almost tuli mu 7 tusigaze ebitundu 3 ku buli 10 okowa kinga tusigazayo 30%. Okowa kinga tusigaza 30% okutuusa 10 ku ntebe eyo. Wali okola n'okombeso wano. Sanctions ezateereddwa ku Pilato zimujijiira. Oba okujijiira sanctions batadde ku Pilato zimujijiira. Eyali ayogera sanctions kale ate akolima. Kati eza Nyando ne banne ziri mu kkubo zijja zambadde zina ne galubindi. Wogendo zitegerera nti zizze wawano. Nyando ateekateeka nti singa sanctions ziba zizze agenda kusindika ba MP gizibe aba NRM bateeketeeke abalonzi baabwe bonna bajje mu Kampala mu bekalakasi nga bagenda ku bitebe by'enjawulo okuli embassy za Europe eya America consulate ya Canada ne ya Bungereza mbagende bekalakasi mu lwaki bateka sanctions ku government yalondebwa abantu nchiddamu very soon bomunanga Museveni ata asindisa abekalakasi ku kkubo kubanga kigenda kubeera very soon ngamma nabagamba sanctions za family ya Museveni tebagenda zisoma mu public wabula singa muziraba nga bataddewo okwekalakasa kubanga kujja bakutegese mayimba gaba bintu bya mu future mbaga bya mu future kyobulande bande bantegete neno information ya future okujonga tebagenda ziteekayo yeah tuyeno tuyana azoke sone jacket hari njogera bya future gari tuli mu future Museveni ategeseba MP zaba NRM mubategeka abantu bagenda okwekalakasa mu Kampala ne bunge birala mbu bagende ku embassy z'enjawulo bekalakasize bakumene ebipiira bakole buli fujjo lyonna kati mbu ekyo kiraga abazungu mu lwaki batadde sanction ku mukulembeze bana Uganda go bakola kigo balonda mbu era alota afuka mbu ayina ambassador bambagi
Bolo ambassador abatera okubeera nnyo ku speak resort ye Munyonyo, abatera okubeera ku Serena eyo nga banywa mu kachayi buchayi baba ambassador oba buchayi kye tebutegerekawo boogera biki. Kali mbudidigi ayagala kufuna olunaku nga gye bali abeeko baakwata. Baby Ndunya twakulwanidde right yo kuddiza essimu nekitaaga kyaganya okuddiza essimu nkusupporting agenda nkwatire ambassador omu. Kabere konsula munkwati nange nja kuwagira nja kujja nokumera bivuge kyekyo kyokoze Baby Ndunya bakwate. For the first time ndina Baby Ndunya nkwatira ba ambassador bambi nkwegayiridde bambi Baby Ndunya manyonda ba njagala ngeno okwatira ambassador ne bababiri bana bakabere ba consulate babiri oba nkwatire nja kuwagira. I will support you by all means. Kabere wa Kenya oba wa Sweden oba wa Germany nkwati ne wabera consular oba ambassador ngenda kuwagira for the first time ndi mabegawo nyanjagala okwatira ambassador omu oba babiri kuba agaje osobola okubakwata nga sanction nkwegayiridde bambi ngenda kuwagira. Baby Ndunya twakulwande bakuddize essimu kitawa ine emputu zikulinga zizo nenkwegayiridde nyamo okwatira consulate omu oba babiri oba recording bakubemu nemboko nga bbiri naye ngenda baga bakube ngenda kumano live sawa meka nkuwagire ngoba nyima visa naye bajinyime. So Baby Ndunya, whenever you are, please, I support you in that plan. Go and arrest them. I will support you. Please go and arrest them. I will support you. Gendo wangu owakutewa sata owakuba nemboko ngobali coding nze jabu posting ona. Please nkuwagide for the first time ndi mabega Baby Ndunya, please. Oba nkuweleza transport nga tolina za mafuta, please batukwatire basusiza akamanyini batukwatire. Oba konsula oba tukwatide ba embassy staffs aba bazungu abali mu luzungu ne lukaladikadi obambe lukwate ne babere basatu nze nkuwagira kati ndi mabega obambi gende babi ne bakwate basatu babiri bokka bamala nda kuwagira sibera nkoma wo mabega wo kuolo ngenda kuwagira bambi awo support nebo yagala kalonja kakuwa. Baby Ndunya did drinking general, I support you. If it means to vote you, I will vote you for that action. Please go ahead. Go ahead. Ni mabega okwecho. Genda maso. Nina kuwagira. Sinzira isha nkuvamu. Nizo kuvamu kweze kwensonga. Genda bambi bankwatire. Genda maso banko nzinze ndi mabega okwocha ekintu genda bakwate. Bakwate bulungi nyonyo. Kati ngabo kola byakafaananyi kana. Yembeera eri buli wamu musika ki. Nga wala bemberere mu kafaananyi ako. Yemberere mu balaksi, mu polisi, mu magye, yemberere buli wamu bwetyo. Nga wobala bonna. Nga wala boti bali. Yemberere mu polisi, mu magye, bonna tebabitegeere. Mboka enyoka. Mboka enyoka. Mboka enyoka. Simu zivuga after simu. Kwa nini mmewacha huyo mjamaa kutoroka kwa hii nchi? Mnajua vizuri huyo mjamaa ni mubaya sana. Amepita wapi? Mtatuambia. Piga huyo umbwa. Weleka huyo kwa mabusu. Kwa nini mmewacha Kyagulanyi kutoroka kwa hii nchi? Nani amepatia order? Nani amescort huyo kumpeleza kutoka hapa? Piga huyo, piga umbwa wote. Wote peleka mabusu. Kati yemberere wo. Barracks boda ku boda, ready block. Gomanya kiri eri.
Piga umbwa yote. Wanalala kulala tu. Mjamaa mmetoroka. Miezi miwili mizima tunatafuta mjamaa. Mjamaa ametoroka. Sasa huyo umbwa tunapatia wewe pesa, tunapatia chakula, mnalala vizuri, lakini mjamaa ametoroka. Ametoroka, mnakuwa mnafanya nini? Yeye iko wapi sawa hii? Aroja. Kwa boda gani amepita? Fala atujui anapita wapi. Pia wote ni wasenga, na pigia simu hawezi kutuambia mjamaa ametoroka amepita wapi. Hawezi kujua amepita wapi. Niyo mambo zinaendelea kwa ziko zote boda. Ntebe hakuna mjamaa anatupatia information nzuri. Busia, Maraba, wapi hakuna mtu anajua mjamaa amepita wapi, ametorokera wapi. Kati yemboze genda Oluswahili Luzungu Lunyankole Lukiga kati kyekizibu ekiri waawo embere bafukidde ekizibu. Ebiseera bisinga mbagamba wandikola ekintu okulumya omunoozi kangu yambe muyabekkiriza. Saasira bannamawulire n'abawagira NRM. Omusajja naleeta omutwe ng'ogwange minisita oba RDC oba munnamawulire naga teri anoonya Kyagulanyi, tetuna kye tumwagaza. Amaka ge mugawambi waliyo Barracks Namba, omukyala mwamutulugunya ng'amagye gamutulugunyiza ne mu recordinga ebintu ne bimenyamenya byonna mazo bimenyamenya omukyala afulumye n'abaana. Nzize wano mbabulidde future information nti president bamuguddeko emisango giri ABCD file number yeno nembagamba giri guru ne wayitawo ennaku nnya ate ne gafuluma nti kituufu emisango bagimuguddeko guru ne yakubya ekifaananyi ntaani bamukutte bamuguddeko misango gyakulya mu nsiruko ate soomu oyo mwalabye bali abantu nga mukaaga bakutte. Bali abantu nga mukaaga bakutte mu ogwo musango kati kulisi bali omunsorokwe ati nogamba kimbwe nolyawo noli ekifiire mwana kulisi magezi ne kulisi bali omunsi ne mulya bifiire ati mwanya mseki nyinga mwanya mumpare kulisi magezi kulisi bali omunsi ne mulya bifiire mwanya mseki niga mwanya mumpare mujere mugamba bakyagulete munoonya ate fare bazivuma mwamuguddeko emisango ali mugamba nti tumunoonya akome mu nyumba ya jjajjawo ya nnyoko fere tumanyi mu operatinga. Kati wano okukolera okukomba essowaani mubadde mukimanyi nti president bamugulako omusango buli district gye yakuba campaign. Mubadde mukimanyi nti president buli district gye yakuba campaign bamugulako omusango gye file gyeri gye misango 10 bamumeka bu district ziri meka mu yugizi yagenda. President yakuba mu district 10 mmeka aine buli district bamugulako emisango buli district gye yakuba campaign bali emisango bamugwana tegeddeko gyali wana ggulu buli district gye yakuba mu olukungaana bamugulako omusango kali alembo tebamuno abasajja ba NRM ze bannyumira. Kano ndi omukyala Nalweyiso tetumanyidirwa agenda mu nsonga z'abasajja n'az'abaami. Nalweyiso ogenda ddi mu nsonga z'abaami kubanga ensonga z'abaami ozimanyi bulungi nnyo. Ensonga z'abaami ogenda ddi mu nsonga z'abaami era ddi ogenda mu nsonga z'abakyala kubanga otusobedde gw'onu gw'ologootana. Tetumunoonya mutabani waffe muganda afadde mu nyumba gye mwawamba gye mwamenya ate wawona nga teweesiga bizigo nalo singa wali weesiga ebizigo singa Nalweyiso oli mubi nnyo. Nalweyiso wumuzaako tumanyi dira obeera mu programu ng'oyogeranga mukazi ng'oyogeranga musajja dira ogenda mu nsonga z'abasajja kubanga ensonga z'abasajja geisha yakimala. Ensonga z'abakazi Allah yabateekayo ne bamala ennaku nga 5-7 nga bali mu kati gwe ogenda ddi mu nsonga z'abasajja n'ez'abakazi ozigenda muddi ojja otumansizaako obusiru
ogenda ready after walo jina akola ku radio nga afuka presenter na reach walo jeno ifuru jeno nga agenda yafuka presenter na reach ogenda de mu nsonga zaba mikuba ensonga zaba migeisha ya kimala ensonga zaba sajja zaba cyala zote zimanyizo zibera buli mwezi kati ogenda di mu ensonga zaba sajja zigenda muddi ensonga zaba myo zigenda muddi na reach Alazine nsonga siza bine mitu byetwogera ko bya gwanga zisukka level ye wajjino kubanga ne yoko wajjino tumanyi malira ko bali ofumba katongo bali okola ki titwagala kumana ekikutto budde kijja buta orenso ngatumaina agana afa bagasalira essubi naagana afa bagasalira essubi nabagenzi obote bwatu buyali amini bwatu buyali luto bwatu buyali mugeza akonyo the kicks of the dying horse emigere jembala sigisembe nga bagisala tujimanyi bera mikambo nyo bojete kama ofu kati namwe mtu muli temufaayo ekyabale mokolo kukyuso winza mirembe kye kigendo batwala ate katumya kati namwe ngogenda kuyimira Kenya sabasaira mungani ndaba na reisa duka ogenda sabasaira mu Kenya Tanzania Rwanda South Sudan atenga ne South Sudan ke agala Madama zero na Royce ogenda kudduka ogenda saba wasaira Madama zero na Royce ogenda kusaba iki asaira munsi kweje myaka jo omanchi bayita omuzira mwandi badde mutubuze musigala mu kuba emyaka gya mukati jetaganye wetha ya Uganda Museveni myaka jo jetaganye wetha ya Uganda tosobola kubeera mu diaspora kumala mwaka nga tonnafa nga uvude mu buyinza salimu sale n'olubuto tosobola kumala mu diaspora mwaka nga tonnafa kweyembere y'obulamu mwenna ola mugenda bugenzi just for 1 week nga mugenzi ne mugenda mu winter ne mwambala nga kofi na mbenga na basajja bera mu ababera na eskimo kumwenna bali mu government ya tewali asobola kubeera mu America mwana mwanga tali mu government nga tafudde ne wo ina sente ekyo kyo kisiba mwalwa na dasirimu muli nankumunye muli nebirigo kiwadde kine kyatalagisa okulwala mukirina mwetaaga nnyo okubeera mu Uganda ngerimu emirembe kumwe tekuli muntu asobola kubeera mu diaspora kumala mwezi nga temuli mu government ekyo kisibako sente zaake kubanga weza Uganda bafe balinga nnyo ne government ya munevaako asane mugenda gifuna dutamu mwe nkiddamu government ya mune tekuli asobola kubeera mu diaspora kumala mwaka nga tafudde whether yoka yesoko bakuba emmere ne bakuba ne batta community gomanyo okubeera mu community nga toyogera Luganda okumala emyaka 10 mu Uganda kuli asasula musolo eno basasula musolo buli kimu kyokwatako kya kusasulira musolo mwete musobola kubeera mu diaspora era muteba na Uganda bali mu diaspora kabeera Saudi Arabia ngali mu diaspora wa amaanyi nnyo omusana oguli Saudi Arabia ne Dubai ogumanyi gwe aho mu kimeti government bwevaako ARV zigenda kuba tezikyasoboka kugulika mwandi waddeyo obuyinza ne tubasonyiwa ne buli muna atula kafaamu ke naludde enkoko ze ne muneetantala gye bujjawo katuna mu munoonya Kyagulanyi mutta mujja kiwulula kale n'olw'ensonga eyo atugenda sisinkanule ku ssaawa 3:45 9:45 p.m. East African Standard Time. Ladies and gentlemen, I will be back on live at 9:30 p.m. UK time. Nja kuddolera ku ssaawa 3:30 ez'ekiro ya nabingendo soko kwasaganya no research ajja kuntwalira obudde ngenda kudda ssaawa 3:30 ez'ekiro kya leero ne comrade Masembe tujja kudda ku ssaawa 3:30 ez'ekiro kuba nabingendo okukola no research n'okubafuna information so n'olw'ensonga eyo mbibaziza okuba nga mukomuleka emisala mubali nnyo mubali ddala temujjanga okwo akatambi kafundikidde mukama 13 ampeera mweraba mwebale kwagala president mwebale kwagala nsi yammwe tutuuse ku lujjuliro tobako muntu akotiisa
byonna byolaba kibayita the kicks of the dying horse kibalike essaawa zino ate ataliwa national resistance ataliwa national unity platform talina lukusa lwogera ku Kyagulanyi mwogere ku kibiina kyammwe ekyababbi mwogere ku nnyanja yosoferi si ku Kyagulanyi. Kyagulanyi is the property of Uganda. Kyagulanyi is owned by national platform supporters and leadership. Si buli mbaata yanet. Nchiddamu Kyagulanyi is the property of Uganda. Is questioned by the supporter of the national platform, not NRM. If you didn't vote or supported Robert Kyagulanyi, you don't have moral authority to talk about Robert Kyagulanyi Center. If you are not a member of national platform, you don't have any moral authority commenting, talking about Robert Kyagulanyi Center. Commenting about national advance movement, commenting about Museveni and the daily drinking general Baby Ndonya, that is it. But national platform matters are commented on by supporters and voters of national platform. Abasigadde mbate mwina bibiina mugende wafettanda mugende mudde muyikule empuku n'ennyanga za walumbe zaazika, that is it. Mbate mwina byakola. Okitegedde bulungi nnyo. Abalina okusookogera ku Kyagulanyi yeffe abamuwagira baamulonda n'ekibiina kye. Abatamulondera batte bamuwagira temwina buyinza mwogerako mwogere ku muwagira Museveni. Do you copy that? Kale mukaba nkumire bwala muono ne kabatwale sawa sanda chikana saa 3 n'ekitundu tujja okusinkana mweraba.